Omulamuzi wa kkooti ente Mukono Stephen Waidumba akaliza abantu 5 abagambibwa okwenyigira mu kusaddaaka omwana Hope Biyinzika eyali ow'emyaka 4 nga bakwebaka mu nkomyi e Luzira okutuusa nga 2 omwezi guno. Bano kuliko Arafat Katongole, Fatuma Nansubuga, Fred Kayemba, Rafat Mali ne Alan Senkuba, wabula nga ku bano Fatuma Nansubuga yekka yalabiseeko mu kkooti ekyewunyisiza abazadde b'omwana eyattibwa. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde, bano baawamba omwana Hope okuva ku kyalo Namalira ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono ne bamusaddaaka ng'ono yali muwala wa Mwaja Bubwega ne Vincent Kikonge. Omulamuzi Waidumba ategeezezza kkooti abawawaabirwa abalala batalabiseeko mu kkooti kyavudde ku butakwatagana mu nnaku ze balina kudda mu kkooti nga bakkaanyizza nti baleetebwe nga 2 omwezi guno basomerwe omusango guno. On their remand warrants, so let's also give her 20th of this month, so that they can all appear together. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bazadde b'omwana eyattibwa ne batunnyonnyola engeri bakalittima bano okuli ne balirwana baabwe gye beekubana ne batta omwana waabwe ng'oluvannyuma omulambo baagusuula mu kaabuyonjo. Omwana twamusanga mu ttooyi eya neighbor, twamusanga bagenda omugjayo gala bagenderako amannya gonna ag'omukamwa balekamu amannya baane n'akayondo abonakoma okutegeera. Wakati mu bulumi obw'ekitalo balaze okunyola olw'abantu be bagamba nti be baali emabega w'ettemu lino okuli Fred Boogere n'omulala ategerekeseeko eri Mpanga abatannakwatibwa nga bagamba nti obujulizi bwonna obaluma buli ku masimu ku baali babakubira ssaako n'okubasindikira ensimbi obukadde 2.5 baabuwa poliisi wabula tewali kyakolebwa. N'obulumi ku mutima bungi olaba Boogere okubanga twamukwatanga ate nga yatukubira amasimu nga Mpanga yasuula omwana wange mu ttooyi n'akomawo ku kyalo ne mulaba nako n'okubeera nga twamukwatanga mpulira obulumi bw'amaanyi. Abamu ku batuuze abadde bawerekedde ku bazadde bano balaze okutya olw'engeri bagambibwa okutta omwana ono ssaako n'abooluganda lwabwe gye babeewereramu okubatta singa bafuluma ekkomera nga basabye abatemu abakulu mu ttemu lino bakwatibwe. Bangamba nti gwe oyagala kujja eno mu kkooti naye ekituufu wetunafuluma jabatta bansanga wano ku kkooti. Nze obulumi bwendaba oba ekisibye ensonga zonna okutambula n'okufuna obwenkanya kutuyamba kukwata Boogere. Boogere message zonna ze yatusindikiranga nga asaba ssente tuzirina twaziwaako ba ID copies nabo bazirina ne batugamba bamulabye ajjeyo ssente awe alina ali ku Benchwanuka Street. Paul Kaweesa yakusakidde eggulu lino ku KSTV agaleero.